okusookera ddala turn up of the students at school. The turn up of the students at school is average. Why? Because some of the students are having a problem of school fees and other requirements. Ekyo ekizibu ky'okubeera nga tebasobola okubeera nga bafuna ebyetaago ebyo mu budde obusinga bubaleetera okubeera nga babeera bajja kikeerezi ku ssomero nga tebagidde mu time eyo essomero lwe libagambye bajje, olwokubanga ebintu bibalenga alina okukozesa okugeza nga ebitabo ebimala nga rimu n'ebirala, kubanga school fees osobola okubeera ng'oweebwayo obukadde n'obeera ng'oyogera n'essomero n'ogenda mu maaso. So ekintu ekyo ekisooka ku byo kireetera abaana okubeera nga balwawo okuddayo ku ssomero kubeera nga tebalina bikozesebwa ebyo ebibasobozesa okubeera nga basoma. Then ekyokuba abazadde nabo bokka bokka babeera nga beesuuliddeyo bwa naggamba. Sometimes omuzadde n'afuna secular form naye n'abeera nga tasobola kubeera nga abudgetingira akadde ako, n'ajjukira okubeera nga asobola okuddayo okubeera ng'anoonya ebintu by'omwana sinakindi ne school fees oba oluusi n'okujja bukyali ku ssomero ayogere ne kigaana. So abazadde abasinga babeera basuubira nti wanaagendera ku ssomero bweru, ate ekitali kituufu. So nekireetera abaana okubeera nga bajja kikeerezi ku masomero. Ekintu ekirala, abaana bano balinamu endowooza egamba nti kasita new curriculum. So wetubeera ng'erimu curriculum kati abaana kasita tebasobola kuggwa. So wenaagenderayo nja kutandikira awo, nja kubeera nga nsobola okuyita. Ekitali kituufu, kubanga omwana ekintu ekibeera nga kimulese era tasobola kubeera ng'akitegeera, ate ekigenda ne kizibuwalira essomero okubeera nga lifuna engeri gye liddayo okuddamu okusomesa ebintu ebyo, kubanga ekibeera nga kiriwo ekiti ate sometimes kireetera okubeera nga ne syllabus tekabalingibwa. So kibeera kirungi nnyo abazadde yonna gye bali ng'omuntu yenna abeera ng'alina obuvunaanyizibwa okubeera ng'asasulira omwana, n'ateekamu ekintu eky'okubeera nga abeera disciplined mu kubeera nga akwata akadde, okubeera nga ebintu ebibeera bimugambiddwa mu secular abiteeka mu nkola, oba n'ajja n'ayogera n'essomero ne babeera nga basobola okukkiriza omwana n'atandika okusoma ng'ebintu ebirala bijja. Abaana abasinga ekyokubiri, ebizibu bye tusanga mu bazadde, nga abazadde abo be bazadde b'abaana be tubeera tusomesa. Ekisooka kya byonna, abazadde baffe abo obudde obusinga engeri gye bafunamu ebisale by'amasomero bya bulumi. Okunoonya fees ezo, okunoonya ebyetaago ebyo oluusi kibazibuwalira. Kati ate nakyo ne kireetera obuzibu essomero okubeera nga litambula nga teririna bikozesebwa bimala, ng'omuzadde ebikozesebwa ebirala bimukakatako nga ye okubeera ng'akuwa omwana. Ekyo kyekisooka. N'abazadde abalala ndowooza baaweddemu amaanyi mu bintu by'okusoma. Mmanyi abaana bangi basomye naye nga tebabeera na mirimu. Kati omuzadde agamba soma k'onoosomye ogende osome ebyemikono oba bwe bigaana ogende wabweru. So kati ekintu ekyo moralo tebakyakiina. Kati abazadde abasinga babeera bagamba nti ndaba ne bw'osoma sometimes enanamika. So nekibeera ekizibu ekyo. So challenge endala yakubeera nga abazadde nabo bennyini tebeejumbiramu nnyo okulabika nga bateekamu abaana baabwe amaanyi, okugeza nga okubabuulirira. Omwana ava ewaka olabira ddala ddala nga teyafunye kubulirirwa kwonna kwonna okuva ku muzadde ng'amunyonnyola nti ekintu kino ky'olina okukola, kino ekintu tolina kikola. Kubanga lwakubadde ng'essomero libeeramu abasomesa nga balinga abazadde, naye tulina okubeera nga side
zonna zituukiriza obuvunaanyizibwa bwazo. Omuzadde asobola okugamba omwana ekituufu, then n'omusomesa n'ayongerezaako, then omwana oyo n'abeera nga avaamu nga bwe kirina okubeera, kubanga omwana abeera wa ggwanga lyonna. Kati bw'omulekera essomero ate gwe ng'omuzadde n'otakola mulimu ogwo, kiba kijja tufunisa obuzibu. Kati omuzadde ye tafaayo nti omwana ono bw'abe ava ewala, ekisooka kya byonna obudde bw'atuukira mu kusomero tebubeera butuufu. Ekyokubiri, essomero bwe limulirizinga ne limutanta agende ewaka, oluusi omwana ayinza okuyitira mu bintu ebirala, agenda okutuuka ewaka ng'obudde buzibye, agamba baatutadde nga kikeerezi, kumbe ng'omwana ono yafunye omwanganda kubanga abeera ng'agenda kwewala, n'ayitira oluusi w'ayitiridde. Abalala tebasoma, ogenda kukola bwoti ng'omwana mumanetereze naye ng'ate ewaka bamusindise naye nga you are not sure. So abazadde tebabeera in communication n'essomero, ne babeera nga basobola okukwasa empisa bulungi n'abaana abo, ekituviiriddemu abaana abangi okwonooneka mu ngeri emu oba endala. So babeere n'obuvunaanyizibwa obwo okubeera nga bonna basobola okukwatagana n'essomero, ne tufa ku baana ne tuggyamu abayizi ab'omugaso. Kituufu nti amasomero mangi, nno si n'amasomero gokka, ebifo n'ebisinga oluusi nga bikozesa abantu abangi, tebatera kutwala nsonga eyo ng'ey'omugaso. Naye ndowooza nti ekireeta ebintu ebyo lwakubeera nga n'abakozi bokka bokka ndowooza baba tebamanyi rights zaabwe. Naye nga wano ku ssomero nga ligase, abasomesa baffe tubawa appointment letters, era n'abo ababeera nga tebanafuna nga bamaze okutuukiriza ebyo beetaaza okubeera nga bafuna appointment letter ezo, bazifuna era ne zibeera documented, kubanga kiyambako ng'omusomesa oba omukozi yenna yenna nga tugeze nti wabaddewo obuzibu ku mulimu, osobola okubeera ng'osobola okwerwanako mu mateeka oba ng'olina appointment letter eyo. So nsaba abantu bonna oba abakozesa bonna ababeera nga tebawa abakozi abo appointment letters okubeera nga nabo basobola okukiteeka mu nkola, kubanga kya bwesimbu nnyo, era n'omuntu bw'aba akola asigala ng'ali confident nnyo nti ku kifo kw'akolera bamutegeera era by'akola babiteeka mu ekitiibwa. Identification cards. Identification card kintu kikulu nnyo, era nammwe nga bwe muzze mulina okubeera ne identification cards zammwe, n'abantu bonna bonna babeera ne identification card, because identification cards ezo kyekintu ekisookerwako okukakasa nti gwe mukozi waabwe. Era identification cards zino zibeerako n'ebintu ebikukwatako ng'omuntu ate ne bikwata ku w'okolera. So naffe tugezaako kubeera nga abasomesa abo be tubeera nabo bafuna identification cards ezo, nti omuntu ne bw'abeera alina gy'ayise abantu basobola okumutegeera, wagamba nti mbadde nga nze kola mulimu guno, ndi musomesa wa ligase, nga kyekisooka okumwogerako identification card gy'abalaga. So nsaba amasomero amalala oluusi nga tegasobola oba tegannaba kuwa bakozi baabwe, ate nno tebabeera n'abasomesa bokka, n'abakozi abalala tubeeramu n'abakozi okugeza ng'abafundi, abasawo n'abantu abalala, badriver, tulina badriver abavuga abaana, bonna abo balina okubeera ne identification card okubeera ng'osobola okutegeerekeka buli kifo ky'oba olaze ng'okolera n'ebitongole bikwatagana ne ku mulimu ogwo gw'obeerako oba kampuni gy'obeerako. Kati okugeza nga essomero ne lyali ligase, ekyo bw'oba okikola n'obwesimbu bw'omanyi nti abantu bategeere gy'obeera obeera. So ensonga eya IDs nsonga nkulu, era nandisabye amasomero oba kampuni zonna ezibeera nga ziwa abakozi baazo
curriculum eno kintu kirungi nnyo ekisooka kyabyo of course nga bwe mumanyi nti new curriculum eno tekola ku bya mitwe yokka naye nga n'ebyemikono nabyo ebikolako nti omwana tabeera ng'ajja mu ssomero ate n'afuluma bufulumi nga talina kintu kirala ky'amanyi ky'asobola okutandikirako. Emabega eyo twadde nga tusoma oba nga tusomesa ng'omwana ava ku ssomero ng'amanyi luzungu lwokka, naye kati oluzungu olwo bw'obanga olumanyi kiba kirungi, naye bw'obanga olufunyeeyo ku kintu ekyakyolezeeyo ku ssomero ng'okufumba, ng'okutunga engoye, ng'okuba block, ng'okubajja, nga bwe bikolebwa mu curriculum eno empya, kiyambako okubeera nga kisobola okutuleetera abantu abanoonya emirimu okukendeera, naye ne tufuna abantu abawangawo emirimu okubeera nga bangi. Naye obuzibu obuli mu new curriculum eno bwakubanga nti n'abazadde bokka tebanaba kugitegeera, okugeza ku lipooti zino ze tukola, era omuntu abeeraawo n'agamba nti lipooti eno nga sigitegeera, eddi yetegeeza ki, yetegeeza ki? Naye omuzadde yenna yenna abeera nga tasobodde kutegeera kintu ekyo, nandimugambye n'abeera ng'atuukirira essomero eryo lyennyini n'abuuza ne bamunyonnyola ne bamulaga ebintu bino nga bwe bibeera nga bibeera awarded okubeera nga ategeera engeri gya new curriculum eno engeri gy'ekolamu. Ate era nkubira ne gavumenti Obuganda nti egezeeko eyongeremu ku maanyi okubeera ng'eyigiriza amasomero agatandikawo oba n'agabeezeewo, nti waliwo abasomesa ababeera bafuluma abapya ng'abasomesa abo bagenda mu masomero abo naye nga tebanaba kuyigirizibwa curriculum eno nga bw'erina okutambula. So okubeera nga bateekako workshops buli kaseera ezibangula abasomesa bano ne babeera nga bye basomesa byebyo byetaagisa, nakyo kintu kikulu nnyo, nansabye gavumenti neeyongerako ku maanyi ge yateekako kubanga ensonga yayo gye yateekako nnungi era eyamba, naye eyongereko ku abo abatanaba kugitegeera okubeera nga bagitegeera bulungi. Naye yandibadde ng'egenderera ddala kubanga kati abaana abavudde mu O-level babadde nga bagendera ku new curriculum, naye ku nkomerero ya byonna bano abaana batuuka mu A-level era new curriculum eno erina okubeera ng'ebeera implemented etya ekintu ekyo nakyo gavumenti erina okukiraba nga bw'ekitegeeza ne tuvaamu n'omuntu nga byonna byakola abitegeera. Ate n'emirimu gy'emikono gye tubeera nga tuyigidde ku masomero, kirungi nnyo nti waliwo level w'otuuka n'ofuna certificate okuva mu industrial training. So abaana abo certificate eyo era ne bw'ogenda awantu wonna wonna ne bakubuuza nti omanyi okukanika emmotoka, ogamba eki ekiraga ng'essomero nga lyawadde abaana abo certificates ezo ezibayambako. So kintu kirungi naye ng'abantu abasinga tebanagitegeera, ate n'abasomesa abamu tebannabagitegeera. So gavumenti eyongeremu mu maanyi okubeera nga eyigiriza abantu bonna okusingira ddala abo abali mu education sector okubeera nga curriculum eyo bagitegeera bulungi, so n'abaana baffe ne bafuna ekyo kye basaanira okubeera nga bafuna. Kubanga universities kati zetulina mu ggwanga mpitirivu ate ezisomesa abasomesa nazo weeziri, si na universities zokka ne institutions ez'enjawulo, naye nga bwe tubeera nga kati kubanga gavumenti eno mbadde nsuubira nti bweteekayo abantu abakugu mu universities ezo ne bateekako course units nga zidiringa ne new curriculum, nti omuntu bw'aba nga afuluma already afuluma ng'ali equipped okusinga ate omwana omusomesa obeera ng'afuluma ate n'addamu mu budde bw'obeera ng'asomesa abaana ate n'abumala mu workshops endala, kibeera nga at least at the end of the day nga kijja kutuleetera okubeera nga tetujja
facilitation zino zibeera nungi zitya abazadde bandibadde nga bamanya nti okukyalira omwana ku ssomero okugeza obeera tomukyalidde just kumutwalira mmere na byakukola na byakulya naki naye olina okubeera ng'osobola okutegeera omwana oba namutwala ku ssomero essomero lino limulabiride nga bwe kisaanidde ekyo kyekisooka ekyokubiri omwana ono byasoma byebyo bibeera nga byetaagisa okubeera nga bisomesebwa ekyokusatu relationship y'omwana n'abasomesa oba n'essomero eryetya abaana babeera ku ssomero ne babeera mu bintu ebirala ebiteetaagisa naye ng'omuzadde ng'okyadde ku ssomero olina okukakasa nti ebintu bino obirabamu bulungi ogenda okuvaayo ng'omaze okutegeera omwana wengeri byasomamu engeri gy'abeeramu abantu bawangala nabo n'ogezaako okubeera nga owunya emize egimeruka mu masomero ag'enjawulo okugeza ng'okubeera nga tutuyinamu kalica zino ez'ebweru abantu babeerayo ku ssomero tebayiga empisa embi osanga omwana nga baagala abantu baana bannaabwe abala ne batandika okunywa emyenge okujinjaga n'ebirala kubanga tewali follow up esobola okubeera nga ereetera ebintu ebyo okubeera nga bizizibwa then ne tuwa zino zitulaba tuwa zino zirina okubeera nga ziri attached ku academics ate tubeere beesimu nga tukola tuwazi zino abaana babeera oluusi ne bagwa mu nnyanja oluusi ne bafuna obuzibu because precautions zeziteekebwako nafu so nandibadde nga nsaba ministry eteekewo embeera nti tuwa zonna zonna ezibeera nga zigenda okukolebwa wabeerewo guidelines ng'essomero lirina okusooka lizituukirize nga zituukagana n'omutindo ogwa ministry of education okubeera nga first of all tusikowalinga ekintu ekikwatagana ne academics ekyokubiri ne tubeera nga obulamu bw'abasomesa n'abaana abo abeejumbidde mu tuwazi ezo nga bubeera safe n'okubeera nga tuteekako guidelines eyo gye baba bagenze okubeera nga tebafuna buzibu obw'enjawulo nti yabongeza omusaala era kibadde nga kireeta buzibu mu staffuzi nnyingi mu masomero ga njawulo first of all ekintu kino yes ku sayidi emu kirungi kubanga kimotivatinga ng'eggwanga eryagala okubeera nga ligenda mu first class countries tulina okubeera nga tusosowaza sciences naye nesaagala twerabire nti n'ebintu ebirala era bya mugaso kubanga bw'obeera nga ate ojja kufuna abasawo bokka naye era weetaagayo balooya naye era weetaagayo abanaatukolera ebiwandiiko bye tugenderako so nze nandisabye gavumenti etuule bulungi in the budget gyesobola obeera nga ebeera nayo eteekeko harmony eteekeko engeri gy'emisaala gino egy'abasomesa okubeera nga gituukirira bulungi giggyeko bias oba okulaba obutenkanankana ku ssomero kubanga bwekibeerezaamu bwekiti at the end of the day kiyinza okuleeta ebyensomesa okubeera nga bikyankalana kubanga abasomesa bano bonna bagenda mu universities ezimu basomesebwa abasomesa be bamu so kati bw'oweereza abalala bala n'obaleka tekibeera kirungi n'akatono era gavumenti nsaba ekintu ekyo ekitunulemu mpozi ekintu ekyo nina okukiddamu era nkigatte ku ngeri gavumenti gye kwatamu ebintu bya payroll eteeka abasomesa bano payroll waliwo obuzibu bungi awo ku payroll tulina abantu nga batandika okuapplyinga ku payroll emyaka miyitirivu emabega naye lwakubanga omuntu abeera nga talina kyateekayo oluusi empapula ze baziteeka ku mabbali naye abantu bano engeri gye bagenda ku payroll teri straight bulungi so mbadde ngamba gavumenti yanditaddewo embeera esobozesa buli muntu okubeera nga accessinga payroll bw'abeera nga
ayina ebisaanizo ebyo ebyetaagisa kubanga ebyaddala abasomesa beetaagibwa naye abasomesa banga beetaagibwa okugeza n'ogamba nti gavumenti eyagala abasomesa aba diploma naye kati ate esaawa y'emu nga bagamba nti abasomesa bonna bagende bafune bachelors degree kati abaziira nga tonaba kubawa mirimu kati lwaki obeera ogamba nti abalala bafune degree tekibeera fair so ngamba nti naye ensonga gavumenti egituulemu kubanga abasomesa bangi eyo bali disgruntled kubanga engeri gye bateekebwa ku payroll teri si yabwesimbu then ensonga eno ey'okukozesa ebiragalalagala ku masomero ensonga y'okukozesa ebiragalalagala ku masomero esusse okusingira ddala amasomero gano agabeeramu abaana abangi kubanga ne supervision y'abaana bano sometimes ebeera nzibu naye nga bwe nabagambye wali mu kusooka nti omuzadde oba abazadde beegoyagala nga bakozesaamu abaana ekituleetera okubeera nga abaana bano beejumbidde mu biragalalagala ogenda mu makiraabu eyo wabwera abaana bayitirivu naye bati bajjudde nga kyembagambye kati twetaaga okubeera nga ffena tuteekamu amaanyi omuzadde ateekemu amaanyi omusomesa ateekemu amaanyi ne gavumenti naye eteekeko amaanyi regulating ebiragalalagala bino kubanga ebyaddala ebiragalalagala bino biri cheap biri easy omuntu asobola obufuna ku kasente katono nusu bitaano omuntu afuna enjaga nusu bitaano omuntu afuna walagi nusu bitaano omuntu afuna amafuta n'aganuusa naye ebintu bino biyingira bitya mu katale abantu ne babeera nga babyakisesinga olaba nga bagamba ebiza